biggulaggula byaffe mikono waggulu. Sebo kanoni best drum eyo mwami by'abasajja ne mukyala we bagiguze mukube mu ngalo. Egezeko ti mwami by'abasajja ye vice mukubiriza wa service esooka eba akiguze. Twagala base to the bones. Base to bones. Teriiyo efaananamu ng'eriwa nga bayimirira eyo eriwa ye gwakuttemu yimirira ebyuma tebakwatako bikwata ebyuma bafuuwa bifuuwe. Kati sokoleke eyo ne kati sooka ogifuuwe nga ye gye bayita batya professional ki professional eyo tetugiri nga wano teriiko ye tugirina. Kale fuuwa mutuwulire. Kakati abatyanto tumukka muyimirire mutufuuyiremu oluyimba nga byeddwamu tebaliimu bannange binene byonna mbanooyamu ssente mwami nga bandeetere ku kibbo muyimirire butuufu etulaze biri wamu. Katwe Church kubadde kutuusibwako Ntake Bakery Company Limited ekuze neegaziwa nga kati ekola ebintu ebiwerako. Ntake Bakery Company Limited. Delta TV tukole twegemese tutaasa obulamu. Kaswa Home Baking Flour y'engano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno y'engano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Omulabe wa Delta TV, eno ye program yo okwanjula n'embaga.
Mutukuleetera abagole abanyumya ennyo, abagole abamanyi okucakala, abagole abamanyi okulaga ssente, wamu n'abagole abaami abamanyi okukoona omuziki, abagole bamanyi n'okweweereza obuyimba. Tukuleetera emikolo egitambula n'omulembe nga tukulaga decoration owakabi, cakes ezakabi, engato, ebyokwewunda, gowns ez'omulembe. Olwano naawe n'okola ogugwo nga gwa mulembe ddala. Ebeerawo buli lwa Sande ssaawa zibeera 11 mpaka 1. Nange Sharita wane ku Delta TV tukole. Tusiba ku Delta TV nga kiwagiddwa. Agala kusasulira amazzi oba yakane ng'olina ssente ntono ku ssimu, gattawo ne MTN Momo Advance. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. Delta TV tukole. Twegemese tutaasa obulamu. Six little ducks that I once knew, fat ones, skinny ones, fair ones too. But the one little duck with the feather on his back, he led the others with the quack, 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 quack. He led the others with the quack, quack, quack. Eno ye Annie Show ku Delta TV. Hello my people in and out of Uganda. It's me, Blessed Rakimigal, born special and blessed, your presenter and show on Delta TV. And what you see me holding in my hands is an award that was won by Anshaw Delta TV as the best kids TV program. All my thanks goes to Mommy Ann. Mommy Ann in America, you've done a lot for me. You believed in me. You gave me the opportunity to make this happen. And this is all because of you. Mommy Ann, I love you so much. Next, I want to thank Uncle Shafiq, that is always behind the cameras. Uncle Shafiq, thank you so much for the good work that you always do. Thank you so much for always covering the shows, for always broadcasting them in time. A third